nfuna obugalo bw'amaanyi. Nange nga taata munkubireko obugalo bw'amaanyi. Neebuuka. Kiki? Yena maaso n'omukolo. Basebe ne banyabo ono omwana waffe neyanze. Zimwambazi kisiraanigwe. Obusiru bw'abaana ab'obuwala bw'omubokulaata yuuti. Yakuweeredde mbadde mukazi nga nkola kyange. Yankuweerera. Era dde bannyabo. Era dde basebo. Mukuliko amakubo. Owayina kayizo neesimbyeko. Lord Mayor Beatrice Mawa ayimidde atudde nga naye mwesimba. Eno ensi esobola okukuba n'obunaabuna ng'akabadazo. Mundeke mugambye mwana wange wendifa alikaaba nga tewali amubuulira. Omuwulidde mukola. Ojja mugambire waka Mama Jona. Bannange Teopisto weebulya Nakawuyo. Bannange barakallahu fiikum wa jazakallahu khaira. Mama Chicken. Yoyo munnange anti yankompensero ku mugongo. Weebale genda okuze. Naye bannange bulira Tatiana ayiga okubuuza. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083. ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Kakati nno mukweyongerayo twalese tuyina omulamwa gw'olunaku olwaleero nga tubuuza nti ekitundu ekisoose okirabye otya. Era essaawa zino ngenda kuba nsoma ku bifa ku social media, ku Facebook wamu ne ku WhatsApp. Ku Facebook Manisuru agambye nti ekitundu ekyasoose era ngambye engeri gye ngenda nti okumusasulamu akaboozi kiro kiramba. Wetugendako ku mutimbagano gwa WhatsApp ono agambye bannaayi Buravita awebebe kulu sente ze. Bannaayi amuwe sente ze. Ate omulala Kayiza ye n'agamba nti King Sahajju weewaawo. Bannaayi ndowooza ebyo bye bifa ku mitimbagano, naye nga gavumenti bwe yagamba mu mwaka gwa 2023 Abannayuganda bajja kuba beeyongedde okugwa eddalu kubanga tulaba omulamwa mulala ate ne bibaweereza abirala. Naye ate ekyo ffe tekitugaana kweyongerayo mawulire ga lunaku olwaleero. Bwe tweyongerayo mu kitundu ky'Ebutannayika eyo nno ye walabiseeko omukolo ofululabiswa oluvannyuma lwa Yunivasite y'e Makerere ssettendekero eyo enkulu mu Uganda okutikkira abaana abasoma mu 14 beddu. Wano nno abazadde ab'enjawulo bavuddeyo ne babaako ate obubaga bwe bakolera abaana bano olwo nno babayozeyoze emirimu egy'ettendo gye bakola. Wano nno bagamba nti nno nalime wagonda ate nanyuka munywanyi na bano emisomo ate bagikubye oluku mu mutwe ate bayingire mu nsi ey'okunoonya n'akasente. Wano nno abantu n'abatuuze babaddeko ebintu byogera nga bagamba nti newankubadde obukolo bukoleddwa naye ate embeera ebadde ya kinakunaku. Naye olwo nze ne ŋŋamba nti omusasi waffe kitaayiike kinejjulira olwana lwa mbogo oyo omukombi w'endasanyi waba nga yatuuse dda mu kitundu lwaki abatatuwa ebisingawo ku ebyo. Katugende butereevu mu kitundu ky'Ebutannayika ate tulabe abanywanyi eyo bagamba ki weewaawo. President Museveni Taata Jona mukwano toleeta byabufuzi ku mukolo gwa mwana wange, owulidde? Toleeta byabufuzi ku mukolo gwa mwana wange mukwano. Saagala nzaamu naani partisan empagira Arsenal, owulidde? Arsenal juu mani juu. Toleeta byabufuzi mukwano owayireka njogere newankubadde ame graduate nereka njogere. Owulira oyo si yakula step father wo kyoba olaba agala yonoona omukolo nakugambye enfuna aboogezi b'omukolo naŋŋamba omukolo ndekugogera mukwano ponzisira mukolo gwa mwana wange nsemanye kyemputte
Mwana wange mukozeza kikazi kyekyo. Bana abaana okusoma singa si gavumenti ya Pulezidenti Museveni. Jona mukwano. Njogera oyogera. Mukwano maada nanga hata. Njogera oyogera. Basaba ne banyabo tuli ku mukolo gwa muwala wange ono era ng'olunaku lwaleero ya graduate nze. Otawerayo fees aba muwala wange olina step father. Mwewa importance. Kazi nabula nenga toka makolo basandi aja Ambo chaimani mbadde nsaba omuzeeyo tugenda muyita tumuyite. Kale nja kuonoona omukolo. Nze nagawa ayagire entima munkwateko. Ametimba. Ame lion. Basaba ne banyabo DJ Mpo Mudigido tuleete Mama Jona aje ayogereko eri abantu ati muwala yagula adwese DJ muka banange tusooke tukubireko Mukama obugalo obw'amaanyi. Tukubireko Mama Jona obugalo obw'amaanyi. Nange nga taata munkubireko obugalo obw'amaanyi. Neebuuka. Kiki? Yena maaso n'omukolo. Basaba ne banyabo ono omwana waffe neyanze. Ze mwambazi kisiraanigwe. Obusiru bw'abaana ab'obuwala bomboklaata yuti. Yakuweeredde mbadde mukazi nga nkola kyange. Yankuweerera. Kati okaba ki obuziga bw'ekirogo? Basebo ne banyabo olutwatwala budde bungi mbadde nsaba Mama Jona ayogereko gye muli. Era dde basebo era bannanga abakyala b'ebusitema temunswaza. Era dde banyabo era dde basebo mukulika amakubo owayina kayizo nesimbyeko. Lord Mayor Beatrice wayimidde atudde nga naye weesimba lwaki wembadde nga nkutendeka ekibiina ky'abakyala b'ezziro bebazinga lunesimbako. Jako omuzindalo oliko omugambe olw'okuba olina pini mu matu maama. Watch out. Owulidde bino byansi eno ensi esobola okukuba n'obunaabuna ng'akabadazo. Mundeke mugambye mwana wange wendifa alikaaba nga tewali amubuulira. Owulidde mukozi. Ojja mugambire waka Mama Jona. Ojja mugambire waka. Owulidde. Nze gw'olaba nnyo kompisi mu bizibu bingi. Atandise. Lwaki ogambya? Yogera Mama Jona tugende obudde. Mama kola speech day yange oba oli mu bwangu kwata. Omusajja ompanda Mukama kuba inaze ku stage oyogera speech day yange oyogere. Mwana wange wa mutumbwe. Owulira yimuka. Basaba ne banyabo mwebale kujja ku birthday ya mwana wange. Graduation. Kola speech day yange. Ajogere. Kola speech yogera. Abantu size webutyo obusungu buba kumpi mu. Mubyendala kugumba. Yes, yogera speech day yange. Ah, sorry. Abampi. Ndokuwasa omukazi omumpi neza. Basaba ne banyabo mwebale kujja ku mukolo gw'omwana wange mumulaba bakubire ka i5 nayiga okusenya ngula eddagala amannyo gonna olinga abagira NRM kigendeeyo bakyabadde kyaliro lukka. Tomorrow brush your mouth. Thank you. Basebo ne banyabo mwebale kujja ku birthday graduation mbadde nkimanyi twambakira. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti nze ku mukolo gw'omu bannange Teopisto weebulya Nakawuyo. Bannange barakallahu fiikum wa jazakallahu khaira. Mama chicken. Yoyo munnange anti yankomba enziro ku mugongo. Weebale genda okuza naye bannange bulira Tatiana ayiga okubuuza. Mutabani wa amuyigiriza. Kyedde munkulya siraapu. Saagala byabufuzi owulira. Basebo ne banyabo olwaliro sirika abamaziga gano lwakuba nti ndi mu nnaku.
kino kyendiko oba kyempulira omuzungu kyayita tears of joy. Tears of joy. Tondaba mukamwa mukwano sigwe wampeera nange nasoma eu ei bawachahanga mbimanyi bapamafama. It's okay. Osegeera nenkwane alifu beteeze byonna mbimanyi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Takbir. Allah akbar. Kama yebazibwe. Basebo ne bannyabo olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo omwana wange asomye n'amalako. Ekyamazima teyibadde byangu kuba kitaawe amuzaalira ddala yafa buno obwaffe Abaganda mubutegedde nkumuunye kubanga bamuwaananga nnyo. Yes, oli step father nsi ekimanyi kubanga tolina kyompa omwana muweeredde bwomu. You understand? Weewawo yafa tansiize nze ame positive. Yes, ndi mulamu. Yes, basabo ne bannyabo omwana wange asomye n'amalako naye wendowooza omwana wange ensoma gy'asomyemu n'enkola gy'akuliddemu atandise amaziga g'abidabibamaze barakallahu fikum wa jazakallahu khairan aw saballahu balina kunna fi dawsi alhamdulillahi rabbil la ilaha illallah. Only must speak man. Thank you. Basabo ne bannyabo omwana wange asomye n'amalako gyembodde teyibadde byangu kyova olaba nasazeewo ne mugamba I need to make a speech day mbe nga njogerako gye muli. Basabo ne bannyabo mu kusomesa omwana wange sibadde bwomu mbaddeko emikono egibadde ginkwatirirako okulaba ng'omwana asoma. Genda neebaliza omwami oli ayambadde galubindi MOP La Lopeche, Honorable Minister of Justice. Fukamirako emyaka gyabo giroga tulowoozawo mbu wali atuusewo yekka. Sooka ojje katono omwana sooka okomewo jangu sembera wano funyulula engalo funyulula guno omukono basket saagaana osabiriza abantu abakulu nkufunye kumubuuzako mumusabiriza dayo mangu omubuuze dayo shock of kamire you wait my orders saagala saakutendeka bad manners empisa mbi nja kukuba peva nkwasa kawanga bombukulata youth. Basebo ne bannyabo Honorable nsaba oyimuka obubireko abantu wallahi nsaba I'm down on my knees. Honorable obubira ku bantu bamukolo bakulabe bannange oyo akalulu kaliwo aka Honorable omwami Honorable ye MOP La Lopeche Minister of Justice. Mwagalako ekintu kimu mwami w'amazima bambi mukuba w'amazima yangamba nakayiza nkimanyi oli mukazi muneku naye omwana obwali batikkirwa ngenda kuwa miliyoni 2 omwana afuna omulimu tatazimu wazireete omugalo wa minisita buliwo miliyoni 2 barakallahu fiikum. Mama Jona tayambye gwe weka ayambye ffenna nga family. Tewereeta mu first family mukwano mpola mpola you are a Biden Pilosa. Owulidde? I'm your husband. Honorable omwana angamba jamuwa miliyoni 2 azibala genga mwenna mulaba si bwe kiri ziwanike twaba ziwera miliyoni 2 talya bigambo bye kyemba mwagala wa check wanika ndazaako wadde check towanyika wama jangu soko ogende ewa maama ati maama yatera okubyangu bannanga abenga bitufumba mami kwa omwana oyo amaze okusoma akola outside catering baweereza chai bwayise nepetaga capital gula amaswani sepiki n'obuntuntu bwebutyo so entandikwa tebambi zonna zonna ab'omwadde barakalamu fituli wajazakallahu khaira entangabuzi yalinye atabula ne chai alimu entangawuzi sembere eno muwala komawo sente ziteeke mu mukono gumu I'm watching you. Are we together? Yes sir. Come quickly stand up. Later. Why? Tata Jona mukwano, don't do the temptation. Later.
Later, mpozi nga gwe weezaala. Kitange neyanza nnyo neyanzege Honorable Minister Tata Juna. Weewaawo Honorable Minister, njala okutegeeza nti ne musajja mufumbo era nina omwami. Sijja kuba mukyala yeetwala ng'omwami wange takubuuzizzaako, genda obuuzeeko Honorable. Kidira omubuuzeeko bibyo tomanya anaasiima. Ojja akakasa nti suno si luseke payipu. Genda ewa Honorable. Payipu eriko ne straw. Buuza ku Honorable ne Mami Barakallahu fiikum. Nkulamusiza Honorable Minister. Ne Mami mukwateko mu ngalo toba na mpisa mbi. Ayinza onyiiga nno. Mukwateko oyo mumanyi tuli bangabi. Lwaki obuuza daddi yekka? Bannange. Barakallahu fiikum. Mami neyanziza. Wategedde gundi kojaawo wali. Bannange. Kojaawo kangendeyo. Kale komanya awezo ayiti empale nga ndibuuta. Come back. Tata Jona, mind you, come back. Nakaiza, kiri wako jao. Oyambadde saati ya papo. Legit Document Agency. Lozana kwane bweru bannange. Bannange aba legit. Atwala abantu bweru. Oyo atwala abantu bweru. Balina office emutundwe. Kati nze muwala wange oli bamuwaye Nansana. Opposite ne church ya Pastor Wilson Bugembe balina office etwala abantu bweru. Barakallahu fiikum. Daddy nga tunakwata musawo nsaba njogera ebikwatako. Leka njogere nze mumanyi wa kika kyange. Omwami we banyabo ne basebo atubeereddewo nga famire eno. Leero yakimanya nti nafiirwa omwami. Wendi. Ekifaananyi kye. Tonsiimuza ntuyoza oyo Bomboclat. Oyakimanya nti nafiirwa omwami nga mpeerera omwana wange mu mbeera ey'obulumi. Embeera ey'okunyigiriza. Embeera ey'okubagasiira kyekisa. Ate musala nakubuuzeeko obulumi obwo asobola okuja. Ekyamazima kiriitire giiti. Jagomboolizeeko wano ombonyeebonye ekimala. Legiti jagumola wange nijeko bakayimba bwogambo n'oba teryaga. Ojja mpata werekerako omugagga. Oluseke! Natandika okuyiya obulamu nga ndi muto myaka 16. Nenyigire ekibuga noonya omukisa mwana. Abantu b'omukina wamuze nga munjogerera mbusiina bakika. Mukwano nze Justin ndi mbega. Neefuula ng'omwafu naye nga tulina kati okubaswaza brother because I come from a family. Yes, kwata sose na mwana maliriza omwana soko anze nkolako naizo kwa bannange soko maliriza omwana azija byange obuzabuza sente za luseke soko womu katonda polo linda ko selector musoke mu debali kati gwe omwana naawe linda ko omusajja sina wengenda bannange kuba kayimba selector yemerera jayo basebo ne banyabo bakulekedde surprise kanjirete bannange temukuya pressure nze ndi mukazi wantu oyo kiki bannange kale nsirise surprise DJ nze nakwatega omwana embaga ate mumuletera surprise bannange omwana ono tansaze Tata Jona azongamba temunkubye entunnunsi nasente z'abakyala b'omu kibiina owulira ekibiina kyavulako kyonna amajuna tugenda abala from 3 tugende 3 2 1 0 Mama, mukono na yerati
nakwagala n'obweno